Esawa zibadde zikunukkiriza okwera 3 ez'enkya olumuna FDC Dr. Kizza Besigye n'ayingizibwa mu kkooti y'e Nakawa okusobola okusomerwa emisango egyamuggulwako egy'okulya mu nsi y'olukwe. Kino nno kyaddirira akatambi akatambula ku mikutu gy'empuliziganya egya social media ng'onalayizibwa ku ky'obukulembeze bw'eggwanga lyattu Uganda ekintu ekikontana ne ssemateeka w'eggwanga. And observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Uganda. So help me God. Ono bw'atuuse mu kkooti wayise eddakiika ntono n'ayitibwa mu kaguli asobola okusomerwa emisango gye. Munnamateeka wa gavumenti Doreen Elima asomedde kkooti emisango egivunaanwa Besigye era guno bw'agumaliriza n'ategeeza omulamuzi okusaba kwabwe okwa Besigye okuwozesebwa mu kkooti e Luzira. In the circumstances we pray that the prosecution be given 2 weeks within which to conclude investigations and for the accused person to be further remanded until then. Kuno nno omulamuzi James Elemye Mawanda akugobye era n'ategeeza kkooti nti ensonga bano kwe beesigamye terina ggumba nga nalw'ensonga eyo Besigye ajja kukozesebwa mu kkooti eno y'emu. Ono era ategeezezza kkooti nga gavumenti bw'erina obuvunaanyizibwa okulaba ng'ebyokwerinda bya bannansi biri ku mutindo. Petitions of the prosecution were not supported by any evidence, and this court would premise its finding to move the mentioning of this case to another place under Section 7 of the MCA, whose purpose was to enhance the ends of justice where accessibility to the courthouse is an issue for the transaction of legal business. Further, if security was a concern, no guarantees were told to this court intended to avert the threats, yet, if any, when the case is moved to the court or any other place. Bw'aweereddwa omukisa okwogerako eri kkooti, Besigye annyonnyodde ebigenze bimutuukako mu makomera ag'enjawulo mwasibibwa. Ng'ali Moroto ono ategeezezza kkooti nti ekkomera lyaggyibwako amasannyalaze okumala ebbanga ne kimukaka n'okusaba abooluganda be okumuleetera tooki. Ono era ategeezezza kkooti nti ekiro ekyokubiri kye yamala mu kkomera e Moroto, enzigi zaalekebwa nga nzigule era bwe yabuuza ensonga lwaki abakuumi ne bamutegeeza nga bwe kyali ekiragiro okuva ew'omukulu wa poliisi y'e Moroto oba muyite DPC. Arising out of this that has happened before, it's a great worry to live under the house. Wadde omuwabi wa gavumenti Elima ategeezezza nga bwe babadde tebakimanyi nti ono atulugunyizibwa, omulamuzi Elemye avumiridde ky'abaserikale okutulugunya abasibe olw'ensonga nti kuba kulinnyira ddembe lyabwe ery'obuntu. Ku ky'abantu okugaanibwa okuyingira kkooti, omulamuzi agambye nti nakyo kikyamu olw'ensonga nti kkooti kiba kifo kya lukale nga munnansi yenna alina eddembe okuyingiramu. Ono wabula alabudde abantu bulijjo okussa ekitiibwa mu makooti. Omulamuzi nate Besigye amusindiza ku mmeera Luzira addeyo yeebakeyo ssabbiiti endala 2 ng'oludda oluwaabi bwe lumaliriza okunoonyereza kwalwo. Wabula n'alagidde poliisi n'abalaba ekikwatako okwanguya okunoonyereza kuno olwo Besigye asobole okusomerwa emisango gye. Besigye wakuddizibwa mu kkooti y'emu eno ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno ku ssaawa 3 ez'okumakya okusomerwa emisango egy'okulya mu nsi y'olukwe, kyokka nga kino bwe kinaggwa fayiri ye yakuweerezebwa mu kkooti enkulu olw'ensonga nti ye yokka eyina obuyinza okuwulira n'okuwozesa omusango ogw'ekikanga kino. Era kinajjukira nti Besigye omusajja ateerya ntama anti yagaana munnamateeka yenna okumuwuliriza mu musango guno ng'agamba nti tewali n'omu ayinza kutegeera bulumi bw'ayitamu. Abantu ng'omulodi w'ekibuga Kampala Erias Lukwago, General Mugisha Muntu akulira ekibiina kya FDC, Ingrid Tulinawe n'abalala bangi be bamu ku babadde mu kkooti eno nga bino byonna bigenda mu maaso. Guno si gwe mulundi ogusoose nga Besigye aggulwako omusango gw'ekikanga kino ssaako n'ekyamuteekebwako ekyokkako omukozi we akabozi ak'ekikulu, wabula nga kino gyonna gyagobwa oluvannyuma lw'ekiseera ng'obujulizi obumulumika mbubuze.